محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oye yabuwongezeza obudde ate era yabukeseza nga tulimu abo abalamu. obwongo bwo tebukulimba tigwe nga wobukeseza tewaliiwo Allah bwatwalidde mu kiro kyetukeseza. wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ti Allahu yatawaffa al-anfus hina mautaha, yagamba nti fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. nti akola ku mbeera ey'okutwala abaana Adamu, Allah subhanahu wa ta'ala yajjulula emyoyo mu kiseera kyagyo bwe gibeera nga gituuse ekyokusinkaniramu Allah subhanahu wa ta'ala. fayumsiku allati qada alayha al-maut, mu kiseera we tubeera nga twebase mwana wattu mulimu Allah gyakwatirayo emyoyo. kyova olabanga okwebaka kuyitibwa al-mautu sughra, okufa okutono. buli muntu akupraktisinga mu mbeera ez'enjawulo. kyova olaba omuntu yenna bw'amala ebbanga nga teyebaka ojja kumusanga ng'alina obulwadde bw'alina. kiba kitegeeza kugenda eri musawo alabe obuzibu buva ku ki. enkola nefaanaganako bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala yagituteekerawo eri buli muntu yenna asobole okufumiitiriza ku mbeera ennene singa enaaba emusisinkanye. Allah agamba nti wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma, ate mmwe abasigaddewo Allah baddiza obulamu, Allah abatwaliriza okutuusa ku kaseera ke yabalaganyisa oba ke yabateekerateekera. kyova olabanga akaseera ako bwe kaba katuuse, yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti fala yastaqdimuuna sa'atan wala yastaakhirun. Allah takwanguyiriza kubeera nti akutwala wadde okukukeereesaamu akadakiika konna. nabwekyo abooluganda abakkiriza, kyova olabanga mu nzuukuka zaffe buli omu bw'azuukuse alina entendereza ey'enjawulo gyatenderezaamu Allah tabaraka wa ta'ala.
muzimu kuzo lwe lutendereza omuddu lwagambye nti alhamdulillahi alladhi, amatendo gonna amajjuvu goyo Allah subhanahu wa ta'ala ahyana anziriza oba atuddiza obulamu ba'dama amatana, oluvanyuma lw'okubeera nti mbadde mwabo abafu. Kiba kitegeeza nti byonna ebibadde bigenda mu maaso, nze ayogera naawe ampuliriza, oluvanyuma lw'akaseera kewateereddemu olubaalo lwansi, wabadde tosobola kubifumintirizaako. Era gyali Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okubeera nga mwana wattu tuddizibwa. Embeera bwebeera nga bwetu bwefaanagana, nga gyali Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okubeera nga tuddizibwa, kitwetaagisa okubaako ne bye tukola. Mu mbeera ey'okweteekateeka, singa Allah abeera atutuusizzaako embeera efaanaganako bwetyo, tumusisinkanye nga tuli basiimu n'ekyo kyagenda okutusasula mu ebyo oba oliawo bye tubadde tukola mu buwangaazi buno obwensi. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nazi'at bwe mba seerabidde aya eya 37, Allah yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Waggulu ayina gye yatandikira Allah yagamba nti wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Wansi n'agamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Nti eri oyo yenna anajeema ne yenkuluntaliza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa athara al-hayata ad-dunya, obulamu bwensi buno ne bumuwoomera, n'alabanga bwe bumusingira okusinga eyo gyagenda okuddizibwa mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala, bimaana n'atakoleramu bigenda kumugasa bidde eri nkomerero ye. Allah yagamba nti fa innal jahima hiya al-ma'wa, omuliro jahannam bwe bugenda okubeera obuddo bwe, Allah gyagenda okumuteeka, oba omuliro ogwo gwe gugenda okumuwambaatira mu kaseera kanaabanga addizibwa eri Allah we tabaraka wa ta'ala. Allah n'agamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi, naye eri oyo yenna anaatya okusisinkana Allah we tabaraka wa ta'ala, wa naha an-nafsa 'anil hawa, omutima gwe n'agwesambya ebyo bye gwagala, bimaana n'agezaako okubeera nga agulwanyisa, n'aguzza ku ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala. Yagamba nti fa innal jannata hiya al-ma'wa, obuddiro bwe oba obuddo bwe Allah gyagenda okumuteeka, agenda kuteekebwa mu nnyumba ey'emirembe. Buli muntu yenna gye yanditakabanidde mu bulamu buno obwensi okubeera nga agikolerera, oba oliawo agisabe yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agimuyingiza. Yatugamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-janna faqad faaza, oyo yenna
anaawonyezebwa omuliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala nayingizibwa ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, mu aya eyo Allahu subhanahu wa ta'ala teyagamba nti wadakhala aljanna nayingira ejjana, naye Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa udkhila aljanna nayingizibwa ejjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kiba kitegeeza nti Allah waliwo agenda okuwonya era waliwo agenda okuyingiza, ng'agenda okukola omulimu ogwo si mulala y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ng'agenda kuwonya abaddu be abamu okubeera nti tebayingira muliro gwe, kubanga yagamba nti walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins. Allah yateekateeka omuliro jahannam ng'aguteekerateekera ebitonde ebiyitibwa amajinni n'abantu. Kati Allah gwanaawonya omuliro gwe n'amuyingiza ejjana ye, Allah yagamba nti faqad faaza, agenda kuba mwana wattu awangudde. Ekyo nno ng'onaakituukako otya? Tulabye nti okukituukako oteekeddwa okubeera mu abo abeesambya omutima gwo oba omwoyo gwo ebyo bye gusinga okwagala, n'oguteeka ku ebyo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mwana wattu bye yabeeranga akulagira. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ala wa inna fil jasadi mudgha. Ekyo nno ng'onaakituukako otya? Sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mubiri gw'omuntu oba mubiri gw'omwana Adamu mulimu ekiyitibwa ekinyama. Ala wa inna fil jasadi mudgha, mubiri gw'omuntu mulimu ekiyungo ekiyitibwa ekinyama. Mbaka yagamba nti idha salahat, ekinyama ekyo singa kirongooka, salaha aljasadu kullu, omubiri gw'omuntu nagwo gukola gutya? Nagwo gulongooka. Nagamba nti wa idha fasadat, singa ekiyungo oba ekinyama ekyo kisalawo okwonooneka, yagamba nti fasada aljasadu kulluhu, kikiviirako okubeera nti n'omubiri gw'omuntu mwana wattu gufa. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atulaga ekinyama ekyo yagamba nti ala wa hiya alqalb, bannange ekinyama ekyo kyekiyitibwa omuki? Kyekiyitibwa omutima. Kyova olabanga olwaleero ojja kusanga abantu nga tulina be tugamba nti fulani alina omutima omulungi. Oba ogulabye otya wangi? Ebikolwa bye bye bikulambikira omutima gw'omuntu ono gwalina. Kyova olabanga omuntu yenna buli wabeera n'embeera embi yonna tugamba nti gundi oyo alina omutima omubi, ng'embeera eyo tugijajinga ku mbeera omuddu ono gye yeeyisizaamu. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyavudde agamba nti singa omubiri ekinyama ekyo kirongooka, omutima gw'omuntu kiguviirako okubeera nga mwana wattu gukola ebyo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bye yagulagira. Saate era singa ekinyama ekyo kifa, ojja genda okwekanga nga mwana wattu omwana Adamu ebikolwa bye byonna oba byakola byonna, mwana wattu la yubaali, nga mwana wattu teyeefiirayo. Hadithi eyo rawahu al-Bukhari wa Muslim, nga hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi endala yagamba nti inna Allaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. mazima ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur ila suwarikum, tatunuulira bifaananyi byammwe. tehajjati mutahajjiba masha Allah tabarakallah, oba Mustafa alina ekirevu kinene engoye azikendeeza masha Allah tabarakallah. Allah tatunuulira bifaananyi byammwe. wa amwalikum, era Allah tatunuulira kigero kya nsimbi ze mulina. tigundi oyo alina ensimbi nyingi alabika yasinga okutya Allah, nedda. omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti walakin Allah bw'aba ebyo bibiri si byatunuulira, kiki kyatunuulira? yagamba nti naye Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum, Allah atunuulira mitima gyammwe, wa a'malikum, n'emirimu gyammwe gye mukola. kiba kitegeeza nti omutima gwo bwe gunaabeera nga gulina omulimu gwe gukola, ddala ojja gukola nga gwonoonye okusiimisa ye Allah. kituzaayo ku ssuura oba ku aya gye twalabye mu suratu nazi'at, Allah gye yagambye nti fa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. omuddu ono alwanyisa omutima gwe. lwaki? akitegedde nti Allah tatunuulira ndabika ye, wabula Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira munda gwa mutima gwa muntu bw'abeera ku arushi ye ey'ekitiibwa. wa a'malikum, n'engeri gy'okolamu emirimu gyo. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agitunuulira nnyo okubeera nga mwana wattu agikkiriza. wakadhalika nekibeera nga mwana wattu ekyo kitutegeeza ti omuddu yenna yandifubye nga bw'asobola, yandirwanye nga bw'asobola okubeera nga omutima gwe agulwanyisa okugujja mu mbeera enkyamu, aguteeke ku mbeera oba oliawo enaamuviirako okwesiima mu maaso ga Allah we tabaraka wa ta'ala. ab'ebitiibwa, olwaleero abantu abasinga, majority esinga, Allah yagamba nti yastaghfuna min annas wala yastaghfuna min Allah. betusinga okutya be bantu abatulaba, naye Allah waffe tabaraka wa ta'ala tetufuddeeyo kubeera nga tumutya. so nga ate owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithu sallallahu alayhi wasallam atulambikiddemu n'atulaga nti mwana wattu atunuulira mitima gyaffe. bwe kibeera nga mwana wattu weegito bwe gifaanagana, nga mu mibiri gyaffe mulimu ebinyama ebifaanaganako bwe bityo, walidhalika tuteekeddwa okutunuulira aqsaamul qulub. aqsaamul qulub, emitima gino mwana wattu nagyo giteekululwamu emiteeko. emitima giteekululwamu ki? giteekululwamu emiteeko, nga n'emiteeko egyo giri esatu. omuteeko ogusooka alqulubun salim. omuteeko ogusooka mulimu emiteeko gy'emitima nga mwana wattu giyitibwa alqulubun salim. emitima emiki? emitima emiramu. salimun min madha, nga miramu muki? salimun min ashirki, nga mwana wattu miramu gyesambisibwa bannannyini gyo okubeera nga tegigatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala. oteekeddwa okulwanyisa omutima gwo ogujje ku mbeera yonna
yonna eyekuusa kugatta ku Allahu tabaraka wa taala, kubanga olina kyoyagala, olina ekigendererwa. Salimun min an-nifaq, oteekeddwa okwesambya omutima gwo nga mwana wattu ogwesambya endwadde namutta eyitibwa ey'obunnanfuusi. ayitibwa omunnanfuusi yenna yudhihiru al-islaamu fi dhahirihi, ayolesa obusiraamu era bw'oba omulabye ogamba nti ono omusiraamu bwe mpangaala naye mutuufu teri yamusinga. wa yubtinu al-kufr, nabeera nga mwana wattu akweka obuwakanyi oba obukafiiri munda mu mutima gwe. Omuntu yenna ateekeddwa okulwanyisa omutima gwe okubeera nga mwana wattu tegulabikibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-Baqara Allah yagamba nti mulimu abaddu, mulimu omuteeko gw'abantu yukhadi'una Allah walladhina amanu, bakwenya Allah n'abo abakkiriza abakola batya, n'abo abakkiriza ababalaba. Yagamba nti wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Naye embeera efaanaganako bwetyo, omuddu akola embeera efaanaganako bwetyo, yeekwenya yekka oba yeerimba yekka. Tuteekeddwa okubeera nga ab'ebitiibwa abampuliriza, emitima gyaffe tugirwanyisa okubeera nga tugijjamu endwadde eyitibwa ey'obunnanfuusi, nga n'omuteeko ogusooka tugambye nti alqulubu salim, gy'emitima emiramu. Omuddu ateekeddwa okulwanyisa omutima gwe abeere n'omutima ogwo mwana wattu oguyitibwa omulamu. Mu suratu Shu'ara aya ey'ekinaana n'ekinaana mu omwenda Allah yagamba nti yawma la yanfa'u maalu wala banuun, yawma la yanfa'u maalu wala banuun illa man ata Allah biqalbin salim. Omwalimu atusaazizza salatu subuh mu ssuula z'asomye mulaka esembyeyo, asomye mu suratu Abasa. Naye mu aya ezisembayo Allah agamba nti yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi. Waliwo akaseera akagenda okutuuka nga maama agenda kudduka abaana be yazaala. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, omuntu agenda kudduka mukwano gwe, wa ummihi wa abihi, agenda kudduka maama we, agenda kudduka kitaawe, wa sahibatihi wa banihi, agenda kudduka baganda be, agenda kudduka abaana be. Akaseera akafaanaganako bwe katyo kasaanidde okufumiintirizibwako. Bwe kibeera nga bwe kityo bwe kifaanagana, buli muntu ateekeddwa okulwanyisa omwoyo gwe okubeera nga agugozesa ebyo yatasarraf, kwegamba nga aguteebesa gukole ebyo Allah byayagala ng'akaseera kano tekannatuuka. Bwe kibeera nga bwe kityo bwe kifaanagana, Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Shu'ara atugambye nti yawma la yanfa'u maalu wala banuun. Waliwo akaseera ng'ensimbi omwana Adamu ze yali alina tezigenda kumugasa. Walina ensimbi nnyingi
naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera ako otuuseeyo nga mwana wattu tezigenda kugasa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wala banun, kababeere abaana. Mu Qur'ani Allah alina abaddu be yayogerako ng'alaga ebyengera bino bibiri nti tebigenda kubagasa. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu tabbat yada abi lahabi wa tab, epozi erinnya lyayitibwa etya? Hasan, eyitibwa etya erinnya lyayo? Bagiyita tabbat. Kituufu kyayogedde, erinnya lyayo bagiyita batya? Wangi lahabi. Eyitibwa lahabi, eyitibwa masad? Eyitibwa masad. Tuli wamu? Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku muddu oyo mu aya eyo. Allah yagamba nti tabbat yada abi lahabi wa tab. Naye mu aya eyokubiri Allah yagamba nti ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab. Allah yagamba nti ensimbi ze tezigenda kumugasa. Wano mu suratu Shu'ara Allah agambye nti yawma la yanfa'u maalun wala banun. Waliwo akaseera ng'omuntu ensimbi ze tezigenda kumugasa, kababeere abaana be yakola atya? Abaana be yazaala. Mu bimu ku byanokoddeyo ebitagenda kugasa musajja ono, Allah agambye nti ma aghna anhu maaluhu, ensimbi ze tezigenda kumugasa, wama kasab, kababeere abaki? Kababeere abaana be. Kubanga yatuuka ku mbeera egamba bwe bibeeranga Muhammadi byayogera mazima, nja kukwata ku byobugagga byange empeeyo mbeere nga mpona ebibonerezo Muhammadi byagezaako kukola atya sallallahu alaihi wasallam, byagezaako okubeera nga ayogera. Kiba kitegeeza nti ensimbi zino zisobola okufuukira omuntu okubeera nga yatakabbar, yeekuza, yeerabawo, nekimuviirako okubeera nti ava ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u maalu wala banun, kaseera Allah katagenda kwetaagiramu nsimbi okujjako ng'omuddu yazikoleramu ebyo ku nsi ebyali bidde eri enkomererewo ye mu kaseera ako. Wala banun, kababeere abaana. Allah yagamba nti illa adatul istithna, Allah kyavajjamu n'anokolayo n'agamba nti illa man ata allaha biqalbin salim, okujjako anaatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga ddala yayina omutima omulamu. Omutima omulamu gweguliwa? Gweguli gwe twayogeddeko. Allah subhanahu wa ta'ala bwe mbaseera bidde mu suratul A'la, Allah yagamba nti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Awangudde aliwa oyo atukuza omutima gwe, bimaana n'agulwanyisa okubeera nti agujjamu embeera yonna eyinza okumuviirako okutuuka mu maaso ga Allah nga tasiimiddwa, era azikiridde, afaafaaganiddwa. Oyo yenna mwana wattwa abbikizza omutima gwe, bimaana n'agukozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Nabwesi abooluganda abakkiriza, omuddu yenna yandirwanyenga bwasobola okubeera nga mwana wattwa omuteeko gw'omutima guno gwalina ku nsi kuno kwawangaalira. Alqulubun salim, ateekeddwa okubeera nga alina oba agwamu egyo emitima emiramu oshiba Allah subhanahu wa ta'ala gyakola atya? Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala. Omuteeko ogwokubiri gwe guyitibwa alqulubu almarid, omutima omuki? Emitima emiki? Emitima emirwadde. Oshiba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara aya 10, Allah yagamba nti fi qulubihim marad
fazadahum llahu marada fi qulubihim marad, mu mitima gyabwe mulimu ki? Mulimu endwadde. Fazadahum llahu marada, olwokubeera nti nanyini gwo tafuddeyo kubeera nti agulwanyisa agujjanjabe. Ab'ebitiibwa na kino tukitegeere nti kubimu kubiyinza okuyambako okujjanjaba emitima gyaffe gireme kubeera egyo emirwadde, kwe kutuulako mu bifo ebifaanaganako bwe biti. Mudawamatu majalisu dhikir, kwe kutuulako mu bifo ebijjukizibwamu amateeka ga Allah, kubanga omutima gwonna buli we gulwala kiba kitegeeza nti guteekeddwa okujjanjabibwa. Nga naawe bunakeera ku makyanga owulira omubiri gwo teguli si gwa mulembe, nogamba nti mutuufu kaŋŋendeko ew'omusawo akola atya? Ew'omusawo agujjanjabe. Kati oteekeddwa okujjanjaba omutima gwo ng'otuulako mu bifo ebifaanaganako bwe biti. Muzimu ku nzijanjaba endala, qiraatu lqur'ani wa tadabburi maaniha, okusoma ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwekenneenya amakulu agakirimu. Bangi tetumanyi kugisoma, bangi tetufuddeeyo kumanya makulu gakirimu. Bangi tusobola okubeera nga twakikwata mu mitwe gyaffe nga tukirina, naye nga mwana wattu tetutegeera biki bye tusoma, nga tukoma ku kyakukisoma muwawa ne tutambula ne tukola tutya, ne tutambula ne tugenda. Kati mu mitima gy'abanadamu egimu mulimu endwadde, naye endwadde ezo abaddu tetufuddeeyo kuzijjanjaba. Allah subhanahu wa ta'ala mu kifo ky'okubeera nti atwejjeereza ate n'abaako endala mwana wattu zayongeramu. Nago mugimu ku mitima emirwadde twagulabye nga mulimu omutima oguyitibwa omutima ogw'obunanfuusi. Wahiya qalbu lmunafiq, gwe mutima gw'obunanfuusi. Lwaki omunanfuusi omutima gwe gubeera mulwadde? Anti ebbanga lyonna buli we yeeraba bw'ati alabanga musiraamu, nammwe abamulaba abatayinaayo mbeera yonna yakugamba nti kannejjemu embeera efaanaganako bweti. Kyova olabanga abatusooka abalongoofu ojja kusanga nga ne mu bakyala b'abannabbi mwalimu abaalina embeera efaanaganako bwetyo. Kanu yudhihiruna alislaamu fi dhahirihim, bwe baalinganga ewali bannabbi ba Allah bayolesanga obusiraamu obwo bwe balina. Sobola okubeera nga oli mukyala nga bbaawo abeerawo ddala omulaga nti imaani gy'olina teri yakola atya, teri yakusinga. Naye singa avaawo mwana wattu oddayo ku mbeerayo emanyikiddwa. Kati embeera efaanaganako bwetyo omuddu ateekeddwa okugirwanyisa agijjemu. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba nti daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru mura'ata nuhi wa mura'ata luti. Suratu Tahrim. Allah atuwa ekyokulabirako ku baka bannabbi babiri, mukyala wa nabbi Nuh ne mukyala wa nabbi Lut. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kanata tahta abidaini min ibadina salihain, baali bawangalira wansi w'abaddu bange babiri abalongoofu. Naye Allah agamba nti fakhanatahuma, baalina embeera eya khiyana, ey'okkwenya. Bimaana bannabbi ba Allah bwe babalabanga babalabiranga mu mbeera eyo. Allah agamba nti falam yughni anhuma min Allahi shay'a wa qila dikhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Ekyokubeera nti baali bawangalira wansi w'abannabbi ba Allah tekyabeeyunuza kubeera nti Allah agenda kubawejjana. Akhirul mataf, enkomekerero ya byonna, Allah bwe yali azikiriza emirembe egyo, mwana wattu nabo yabazikirizaamu ne babeera nga bagenda kubeeramu abo abagenda okuyingizibwa omuliro gwa Allah. Bwe babeera nga bakaaba nabbi be bagenda okuyingira omuliro gwa Allah, ate ggwe mukoomwazinyi, ate ggwe muka buli omu mu ddaala lyalimu, bw'osuubidde nti onaawona
kiba kitegeeza nti akhlisu niyataka, longoosa enniya yo, longoosa omutima gwo, oleme kubeera ng'ekifaananyi balo kyakulabiramu mwana wattu bw'avaawo ate okikyusa. Kibeere ddala ekifaananyi ekyo Allah kyakulaba ng'aliriddawa, ng'ali kwarushe, kubanga twagambye nti inna allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tatunuulira bifaananyi byammwe wa amwalikum, nansimbise mulina, walakin naye Allah atunuulira qulubikum wa a'malikum, Allah atunuulira mitima gyammwe n'emirimu gyammwe gye mukola mutya, n'emirimu gyammwe gye mukola. Okumanyanga ekigambo bunnanfuusi kyagenda wala, basahaba sallallahu alayhi wasallam kyabeeraliikirizanga. Nanyini kuuma byamba sallallahu alayhi wasallam Hudhaifata bnu al-Yaman, omubaka amala okujjuluka mu bulamu buno obwensi, eyamusikira yali Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakari bw'amala okuvaawo, Umaru ajja, naye Umaru yalina embeera ey'okubeera ey'okweraliikirira, kubanga Hudhaifa yali amumanyi nti omubaka yamubbirako n'amubuulira abannanfuusi baki, abannanfuusi ba umma. Yamutuukira n'amugamba nti kimanyi bulungi nnyo, gwamanyi siiru z'omubaka, olina abantu Allah be yakugamba, naye Hudhaifa nkubuuza, ndi mwabo omubaka be yalambika abannanfuusi ba umma eno? Mulowooza lwaki yali amubuuza? Lwaki Umar bnu al-Khattab radiyallahu anhu yali abuuza Hudhaifata bnu al-Yamani ng'amubuuza amanye oba talwaki alimu abo abannanfuusi omubaka be yanokolayo ali omu kwabo? Ensonga eri nti ng'atya okubeera nti ebbanga ly'obuwangaazi bwe bwonna, okutakabanaakwo kwonna, atuuke mu maaso ga Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukomekereza nga amwokyezaki, amwokyezza omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna almunafiqina fi darqi al-asfal min an-nar, omunnanfuusi agenda kubeera ku ntobo y'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti walan tajida lahum nasira, tagenda kufunayo mutaasa yenna agenda kumutaasa. Kati omuntu yenna alina omutima nga mulwadde, nga gulimu naw'un min an-nifaq, embeera ey'obunnanfuusi ateekeddwa okugirwanyisa nga kyekiteera tekinnaba kutuuka kyakuddizibwa mu maaso ge yamutonda Allah we tabaraka wa ta'ala. Nekibeera nga mwana wattu buli muntu yenna yandisaanidde okubeera nti omutima gwe agulwanyisa omuteeko ogwo. Omuteeko ogwokusatu, mulimu emitima nga giyitibwa alqulubu almayita. Emitima emiki? Emitima emifu. Mu mbeera gye tuwangaaliramu tulina ebigambo bye tukozesa. Bw'osanga Hasani mu mbeera ye gyalimu, mwogerako kubanga mukama wange agamba nti Hasani oyo yalwala, sibwa guli, babategeeza ki? Babategeeza ekyo, sibwa guli, ekyo kyennyini. Oba okugamba nti Jafari yali akatangawuuzi Jafari yakola atya? Yali akatangawuuzi, aba ategeeza ki? Yawunga, yali alina kubeerawa alqulubu almayita, mulimu emitima nga jjo mirwadde. Sheikh agamba nti fa innahu idha ishtadda almarad bilqalb, mazima ddala singa obulwadde bweyongera mu mutima, hasala almaut, kiguviirako omutima okukola kutya? Kiguviirako omutima okubeera nga gufa. Walmaut, n'okufa okugendererwamu mu bigambo bino, oba omutima gwonna omufu, huwa alqaswa, kwe kukakanyala kw'omutima. Omutima buli we gukakanyala guba tegukyalina elementi yonna egenda gukyusa.
yemuddu gojja okusanga nti gundi oyo ye yalema, kigambo ki kyogenda okumubulira kye batamugambangako? Naam, gundi oyo ye yakola atya? Yalema. Toyina kigambo kyogenda kwogera. Kiba kitegeeza nti ebigambo ebimubuuliddwa byamuviirako okubeera nti omutima gwe guguma. Kaswa mwana wattu omutima omukakanyavu, kama fi qawlihi ta'ala, nga bw'ojja okukisanga mu Qur'ani mu suratul Baqara aya ey'ensanvu Allah yagamba nti thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarat au ashaddu qaswa. Emitima gy'abantu gyakakanyala oluvannyuma lw'ebbanga ery'okubeera nti tebafuddeyo kubeera nti bagijjanjaba. Allah yagamba nti fahiya kalhijara, ne gifaanaganako nga bw'olaba amayinja, gyaguma. Au ashaddu qaswa, oba n'okusingawo okukola kutya, n'okusingawo ku mayinja. Nabwesi abooluganda abakkiriza, mu miteeko gino esatu omuddu ateekeddwa okulwanyisa okubeera mu muteeko ogw'oluberyeberye. Omuteeko ogusooka okubeera nti alina omutima omulamu, kubanga gwe gugenda okumwejjeereza adhabullah, ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwe tugenda okubeera nga tumusinkana. Walidhalika, n'olw'ensonga eyo, alqulubu alhaya, omutima omulamu gwe twayogeddeko guli ogw'oluberyeberye, laha a'malun, gulina emirimu gyagwo, walaha sifatun wa ahwalun, era gulina ebitendo byagwo. Alqulubu alhaya, emitima emiramu girina ki? Girina ebitendo byagyo, girina mwana wattu n'embeera zaagyo. Nze njagala tubeere nga mwana wattu tutunuulira. Omuntu yenna alina omutima omulamu omulabira ku ki? Sifa, ekitende ekisooka eri omuntu alina omutima omulamu, wano wooteekeddwa okwekyeki ng'abanga engulina. Ekitende ekisooka kiyitibwa alwajla. Alwajla okola kutya? Okwennyamira oba okweraliikirira. Weshiba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul mu'minuna aya ey'enkaaga, Allah yagamba nti walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Suratul mu'minuna aya yankaaga. N'abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku baddu abalina emirimu gye bakola, naye oluvannyuma lw'okukola emirimu egyo, la yafurahuna, tojja kubasanga nga bacacyanca. Allah bwe yali ayogera ku baddu abakoze hijja yabagamba nti fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru llaha kadhikirikum aba'akum au ashadda dhikra. Bwemubeera nga mumaliriza emikolo gya hijja, mubeere bayitirivu nnyo bakujjukira Allah wammwe tabaraka wa ta'ala, oba n'okusingawo ku mbeera eyo. Lwaki Allah yakarana kwegamba yalinaanyisa embeera eya hijja mu kubeera nga mwana wattu tujjukira bakadde baffe? Kiringanga bw'onaabeera awo n'ojjukira embeera maama wo gy'alimu, oluvannyuma lw'okugijjukira n'ogenda n'ogaka ŋŋende ndabe ku maama, kiba kitegeeza okola otya? Olina embeera ekujjidde mu mutima. Naye ekyeraliikiriza omuddu ava e Makka, bw'amala okuva e Makka n'akomawo e Uganda, n'omusanga nga eddembe lyalimu terigambika, ng'alinganga eyavudde agamba nti Mustafa ejjana yo omaze okukola otya? Omaze okugiyingira.
Allah agambye nti walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Aya eno sallallahu alayhi wasallam yajibuza mama waffe Aisha radhiyallahu anha namugamba nti aya eno Allah yali ategeeza ki? Kyava amugamba namugamba nti ya Rasulallah, nabanga aya eno yakka ku bantu abasaala, abasiiba, abakola buli mulimu gwonna Allah gwe yabalagira, naye oluvannyuma lw'okugikola ne batandika okubeera nga beedibaga. Yamugamba nti lasta kadhalika ya binta Siddiq, tekiri ekyo nga gwe bw'okirowooza owange gwe muwala waani wa Siddiq. Aya eno Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali ategeeza walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Naabo abakola bye bakoze nga mwana wattu embeera gye babikoze babikoledde mu mbeera ya kutya Allah. Yagamba nti wa qulubuhum wajila, emitima gyabwe gisigala gikyali myeraliikirivu. Naam, lwaki? Annahum ila rabbihim raji'un. Kiki kye beeraliikirira? Bagamba nti oba oliawo emirimu gino gye bakoze gisobola okubeera nga ewa Allah waabwe Allah takoze atya? Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Bwe beeraliikirivu bwalina kyova olaba nga ojja musanga nga eswala gyekutteko. Lwaki? Tamanyi oba muzino zasaala oba oliawo anaatuuka maaso ga Allah nga akkirizaayo kuzimu kwezo. Lwaki? innama yataqabbala Allahu min almuttaqin. Allah omulimu gwonna gwabeera akkiriza kibeera kitegeeza nti olimu abo abakola batya? Olimu abo abamutya. Kati kyekimukozesa emirimu gino n'atagayaala n'otemusanganga n'olukona asimbye, bw'abeera mukyala afaayo. Lwaki? Tamanyi bino byakola oba Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu abimuddiza. Omukkiriza yenna alina omutima omulamu abeeramu n'embeera mwana wattu eyo ey'okubeera nga mwana wattu yeeraliikirira. Allah yagamba nti mu aya endala mu suratul Anfal aya ey'okubiri, oshiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Yagamba nti wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina, mazima ddala abo, idha dhukira Allah, bwe bajjukira Allah waabwe oba bwe bajjukizibwa ku Allah waabwe tabaraka wa ta'ala, yagamba nti wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gikola gitya? Gyeraliikirira. Buli oboogera ku kyonoono omuddu kyayogera kyabadde akola, omutima gwe gweraliikira n'agamba nti ŋŋenda kusinkana ntya Allah wange n'ebyonoono bino byennyina. La yafrah maa dhambi, tasanyuka na kyonoono kyalina. Nze kasita nkola bwe nti nsinga gundi akola bwati. Wajila, yeeraliikirira, ajjukidde akaseera kagenda okusinkaniramu Allah we bwomu. Allah atandika okumubuuza. Eno majorite y'abantu abangi baalaba temweyinuza. Alladhina idha dhukira Allah, mwana wattu bajjukira Allah oba bajjukizibwa ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, yagamba nti wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gijjula okweraliikirira n'okwennyamira. Yagamba nti wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, ate kiyitirira bwe basomebwa amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bwe basomebwa amateeka al aya, yagamba nti zadatuhum imana, obukkiriza bwabwe bukola butya? Bukkiriza bwabwe bweyongera bulinnya. Gwe bwe tebugamba nti nedda nze we nasibira weewo. Mulimu abaddu bajja okusanga nga Allah yabagamba nti wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah, bannange mujje eri ebigambo bya Allah. Allah agamba, wa ila rasuli, omubaka agamba. Bakuddamu kimu ne bagamba nti hasbuna ma wajadna alayhi abauna, bitumalira ebyo twasinkanako bajjajjaffe baalinga bakola batya? Bye baalinga bakola. Nze ku busiraamu sikyalina kyennyongerako.
nze ku busiraamu bwange sirina kyenneeyongerako. naye bano abaddu abalina emitima emiramu, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, bwe basomebwa amateeka ga Allah okuva ejjo, ababaddewo okuva ejjo paka olwalero musomebwa amateeka ga Allah. Mbaka yagamba nti al imanu yazid wa yanqus, imaani erinnya nekola etya nekka, yazidu bitaa, erinnya nabugonvu omuddu bwabeera nabwo, wa yanqusu bilmaasi, ate ekendera lwa byonoono omuddu byakola atya, omuddu byakola. wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, Allah yagamba nti wa ala rabbihim yatawakkaluna, eri Allah waabwe tabaraka wa taala mwana wattu gye beesigamira, gye bazze ensonga zaabwe. agamba nti insha Allah oshiba Allah subhanahu wa taala ajja kummalira ebyetaavu byange. Omuntu yenna alina omutima omulamu ateekeddwa okubeeramu embeera eyo ey'okweraliikirira. Otyanga nnyo okubeera nti mu byonna ebyakasomesebwa gwe omutima gwo tegulina kye gwakyuseeko. Oteekeddwa okugwebuuza ku giri ebiri, gugwawa, gwalwala oba mufu. bwe twogera okulwala tetutegeeza kuno okwabalala kwe bagendereramu, si bwe kiri kayiwa? Twatunuulidde obulwadde. Gwe nga gwe bw'obeeraawo, subhanallah, osanga omuddu nga yafurah, musanyufu nnyo n'obutasaala bwe. Bw'abeera mukyala nga ye ali awo, bw'abeera mwami nga ye ali awo, bw'abeera muvubuka nga bw'atyo bw'awangaala mu butasaala bwe. Nebeeranga point esooka mu awsaafu, mu bitendo by'omutima omulamu. Buli yenna anoonya omutima omulamu ateekeddwa okwenoonyeza mu mbeera eyo. Embeera ey'okubiri, almaiya, almahabba, la almahabba, okwagala, alhubbu, kwagala kiko tutegeezaamu. Oteekeddwa okubeera nga mwana wattu obeera muyitirivu wa kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara aya 165 Allah yagamba nti wa minan nas, ne mu bantu, man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Allah yagamba nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nas, ne mu bantu, man yattakhidhu min duni llahi andada, waliyo abeefulirayo ebyo ebitali Allah ne babyeteekerawo nga bye bakola batya, nga bye basinza. Allah yagamba nti yuhibbunahum, nga mwana wattu babyagala nnyo, ka hubbillah, nga bwe bandiyagadde ani, nga bwe bandiyagadde Allah. Ekyokulabirako, osobola okusanga omukyala nga ye mukwagala bbaawe yayitawo, si bwe guli seka kivumbi, ng'asobola omukozesa ebinene byonna. Era obasanga benyuza gamba nti nze ku mwami ntabuka, si bwe kiri seka kivumbi? Manyi seka kivumbi atera nnyo abawangaliramu, masha Allah. Ekyo gwakyogedde si kyange. Mukukozesa ebinene kiba kitegeeza naye kikuviirako okuva ku ebyo Allah bye yakulaalikako byoteekeddwa okukola. Kiba kitegeeza nti osembezza kino n'oyawukana ne ku ekyo Allah kyeyakola atya, kyeyakulagira okubeera ng'okola. Wa minan naasi, ne mu bantu Allah agambye nti man yattakhidhu min duni llahi andada,
yagamba nti yuhibbunahum kahubbillah, bayitirivu bakubyagala okusinga mwana wattu bwe bandiyagaddemu Allah waabwe tabaraka wa taala. Allah yagamba nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah. naye baba abaddu abayitibwa abakkiriza bayitirivu bakwagala Allah waabwe tabaraka wa taala. buli wawulira omulimu gwonna nga guyinza okumuviirako yataqarrabu ilaihi, okumusembeza okumpi ne Allah wa tabaraka wa taala, ojja kumusanga nga agukola, ojja kumusanga nga afaayo, ojja kumusanga nga ajjumbira, ojja kumusanga. walladhina amanu ashaddu hubban lillah, baddu abayitibwa abakkiriza bayitirivu bakwagala Allah waabwe tabaraka wa taala. mubingi abantu byetusinga okwagala, mwana wattu ojja kusanga omuddu nga muyitirivu wakwagala nsi eno gyawangalirako. omuntu buli wayitiriza ennyo okwagala ensi ate emwerabiza enkomerero ye. omuntu buli wayagala ennyo ensi yerabira okukola kutya, okusinkana Allah. kyova olabanga buli boogera ku mbeera y'okusinkana Allah agamba nti ewa nze nkyalina ekiseera kiwamu, seka emyaka gyange gikyali mito, nkyalina ekibbanga eryokufa abakadde siyanga nfa ntyanga ne Haji gundi ali awo ayina basongamu ssebo nga baalaba bawedde kuki, bavudde ku mpagala. hadithi ngejibwa ku Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abi Musa al-Ash'ari okusiima kwa Allah kubeere ku ye agamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal, mazima ddala omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe kibeere ku ye yagamba man ahabba dunyahu. Abi Musa al-Ash'ari mbaka yagamba nti man ahabba dunyahu, omuntu buli wayitiriza nnyo okwagala ensi eno, omuntu buli wayitiriza okwagala ensi eno, mbaka yagamba nti adarra bi akhiratihi, emwerabiza enkomerero ye. man ahabba dunyahu, omuntu buli wayagala ennyo ensi emwerabiza ki, mwerabiza enkomerero. byonna byakola nga tafaayo la yubaali. mbaka nagamba nti waman ahabba akhiratahu, ate omuntu buli wayagala ennyo enkomerero, bimaana nga buli kyakola kyonna alabanga ekikola kitya, alabanga ekisembayo. mu hadithi emu ya Abdullah ibn Umar sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Umar agamba nti olunaku lumu mbaka yamukwata ku kibegabeka kye namugamba nti ya Abdullah, owange gwe Abdullah, kun fi dunya ka annaka gharibun, beera ku nsi naye nga ku nsi eyo kitwale nti olinga ataliiko, aw abiri sabirin, oba kitwale nti oli mutambuze ogitambulirako, akaseera konna olina gyoteekeddwa okuggusibwa okutuuka. Abdullah bwe yali annyonnyola ebigambo ebyo yagamba nti idha asbahta, bwobukesanga ku makya, fala tantadhiru lmasaa, tolindanga akawungeezi, tolindanga akaki kaweesi lwali lwakutaano yabukesa ku makya, zigenda okuwera saawa 3 teyatuusa kawungeezi. idha asbahta, bwobukesanga ku makya, fala tantadhiru lmasaa, tolindanga akaki. kiba kitegeeza nti wakati awo waliwo byoteekeddwa okukola nga weteekerateekera enkomerero. nagamba nti wa idha amsaita, ate bwobwungeezanga, fala tantadhiru sabaha, tolindanga amakya, Allah ayinza okutwalira mu kiro ekyo. ebbanga lyonna kyekino sallallahu alaihi wasallam kyagambye nti waman ahabba akhiratahu, muddu yenna buli wayagala enkomerero ye, kiba kitegeeza nti byonna 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 byakola
yeteekerateekera destination ye, enkomerero ye egenda kufaanagana etya? Buli woyagala enkomerero mwana wattu ekwerabiza ensi eno kwowangalira. Mbaka kyava atuwa amagezi n'atugamba nti fa athiru ala ma yabqa ala ma yafna, ma yafna. Fa athiru, mubeere bayitirivu bakukolerera nnyo ekyo ekyokukola kutya, ekyokusigalawo. Ma yafuna, okusinga ekyo ekyokuggwawo. Wallahi ensi eno kogizimbemu ennyumba ngaetemagananga mukene. Tuli wamu, bugenda tuuka, bugenda kukeera ku makya oba bujja kuwungeera nga mwana wattu nga anta ala halati al adbai mahmulu, nga bakutadde mu ssuuka 3, bakutadde ku kamwana adaani nga bwe mukayita, bakwolekeza mimwanya ewammwe n'ensimbi zo zobadde olina n'ebitiibwa byo byolina ng'ogenze kusinkana Allahu tabaraka wa taala. Bannange ettaka lino liridde abanene. Eggwanga Uganda yakafugibwa abakulembeze bameka? Wanje 9, ab'omukaaga mubadde mu nnimba. Mwabo 9 waliwo bameka? Wanje abalala baliwa? Ekyo kireme kuleetera kuwankawanka. Bamusinkana dde eyabatonda Allah. Takabanira wa gyolaga okusinga wano wokola otya wooli. Buli woyagala ennyo ensi, ekyo nno tukijjeewa? Tukijje mu nnyingo ey'okubiri eyitiddwa almahabba, okwagala. Omukkiriza yenna ateekeddwa okwagala ennyo eyamutonda Allah. Bimaana okumwagala Allah kiba kitegeeza kukolererayo. Tuli wamu? Allah kyava atugamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bwemubeeranga ddala mugamba nti mwagala Allah, bwemubeeranga ddala mugamba nti Allah mumwagala, mugoberere omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ebyo bye yajja nabyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaagala. Bangi tulaga imaani nti mutume tumwagala, naye nga bye yatulagira okukola tetubikola. Tusinga nnyo kulaga imaani wano mu dduwa. Tuli wamu? Kusaalira mutume n'olaba nga oli asaana waafa, si baguli afa, naye nga mutume bye yamugamba ojja musanga nga neswala tasaala. Almahabba, tuteekeddwa okubeera nga twagala. Mu hadithi emu era endala, sallallahu alayhi wasallam ebintu ebisatu byeyalambika singa omuddu abeera nabyo, abeera n'obukkiriza obwannamaddala. Yagamba nti an yakuna allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Mubyoteekeddwa okusooka okukulembeza, oteekeddwa kukulembeza Allah subhanahu wa ta'ala nga gwoyagala, ne mutume sallallahu alayhi wasallam okusinga ebirala ebisigaddewo. Almahabba, okola kutya? Okwagala. Ennyingo ey'okusatu mu nnyingo eziraga ebitendo by'emitima emiramu, al ikhilas. Okola kutya? Okola kutya? Okulongoosa kulwa Allah. Okola byonna byokola ng'onoonyamu kusiimisa ani? Kusiimisa Allah. Basiraamu mmwe munakuwaza, abali ebweru bagamba ate kiki? Ku bingi abawaalimu bamme be babakoledde, bangi babasasuddemu kubeera nga babasasulamu ebyo. Ku bingi abawaalimu bamme be babakoledde,
oba oluusi abamu okufaanaganako nga bwe bafaanagana babasasuddemu ebyo, babakubeeranga empeera yaabwe ebbanga lyonna balinga bakola mmwe mubasiime mubasasule, oba oliawo tebandigenze mu maaso nakubasomesa. si bwe kirikayo, tebandigenze mu maaso. mubisinga okunneeraliikiriza okunnenyamiza be basiraamu bano be basomesanga enakasero aba buli lwa mukaaga ab'omwaka, wallahi omusanga nga imaani nyingi nnyo esinga n'ey'omuwalimu we yamusomesa, ng'eri waggulu eri ku qimma. abange tute Allah, ekyo nno kikuwa ekyokuyiga Seka Kivumbi. bwobanga okola emirimu gyonna, kola emirimu gino nga gwonoonya okusiimisa ye Allahu tabaraka wa taala. wallahi Allah tagenda kulyaza amaanya baddu be. tovolabanga bannabbi ba Allah bagambanga abantu baabwe ne bagamba nti ma as'alukum min ajri, ma as'alukum min ajri, tetulina mpeera gye tubasaba gye twagala mutusasule. in ajriya illa ala Allah, empeera yaffe tugisuubira mu maaso ga Allah. in ajriya illa ala Allah, kubanga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala talina mwanadamu gwagenda kulyaza amaanya. idha akhlasta amaluka, singa olongoosa omulimo gwo, bwebeera sola n'ogisaala nga ddala ye gwolongooseza, Allah agenda kukusasula. nkyala gwampuliriza, bwe kubeera kwambala ddala nga gwonoonya okusiimisa ye Allah wo, Allah ajja kukuwa empeera. naye buli woonanoonya okusiimisa omwami wo, omwami wo ajja kunakuwaza, ojja kukomekkereza nga obimukubye mu maaso. n'ebigoye byo biibyo. tuli wamu mu suratul bayina aya ey'okutaano, Allah yagamba nti wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddiina hunafa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zaka wa dhalika diinu lqayima. wama umiru illa liyabudu llah, salagirwa okujjako kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. ekyo buli muntu yenna ateekeddwa okukimanya, ateekeddwa okukitegeera nti ensonga yonna eyakuteekesa ku nsi kuno walagirwa kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. obufumbo ibaada, naye singa omuddu tagirongoosezaamu nga gwanoonya okusiimisa Allah we, yandikomekkereza nga bumuyingiza omuliro. ekitegeeza ibaada bingi, naye byonna tuteekeddwa kubikola nga mwana wattu tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddiina, nga tulongooseza ye Allah subhanahu wa ta'ala kubikwatagana n'okumusinza, kubikwatagana n'eddiini, kubikwatagana n'obusiraamu. byonna bye tukola tuteekeddwa okubikola nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe twagala yaba atusiima. nabwekyo abooluganda abakkiriza, omuntu yenna agwanidde okubeera nga yenoonya mu nnyingo ezo essatu, abanga ennyingo ki gyolina? nnyingo ki gyolina? mutima ki gwolina? tukanya kutenda bannaffe na kubagamba nti gundi oyo alina omutima omubi, gundi oyo alina omutima omubi.
omuntu yenna agwanidde okubeera nga anoonya omutima gwe abanga eddala guli mu egyo emitima emiramu. bwe gubeera nga teguli mu egyo abanga okozeewo ki okulaba nti gubeera mu egyo emiramu? okozeewo ki? ekyo nno kikulu okubeera nti omuntu akyebuuza n'okubeera nga mwana wattu akifunira ansa yakyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyavudde agamba nti fa amma man tagha, gwe bwonoolabanga bujeemu bwe bukusingira, wa athara alhayata adduniya, noolabanga obulamu bwensi bwe bukusingira, fa inna aljahima hiya almawa, obuddiro obwo gyogenda okuteekebwa, ogenda kuteekebwa mu muliro gwa Allah. naye buli woona atya omutima gwo n'ogwesambya, omutima gwo n'ogwekesa, n'oguteeka ku ebyo Allah byayagala, nkukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusasulamu bulungi bwereere, naye nga mwana wattu yeyitibwa ejjana. buli muntu yenna alwanenga bwasobola okubeera nga akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, n'okubeera nga mwana wattu alekayo ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala oba oliawo byeyamuziyizaako. obudde bwange bulabikanga obuweddeyo. saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangalize ku mbeera ey'okumutya. bw'aba asazeewo entuuko yaffe ey'okumusinkana, tumusinkane nga musiimu n'ebyo bye tubadde tukola mu nsi. mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala nga musaba tuli bayitirivu bakusobya gyali, musonyiye ate era musaasizi. musaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mwegayirira atusonyiwe ate era atuteeke mu baddu be basaasira. saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekere obufulumiro mu buli mbeera yonna ebeera etufunda walidde. mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala nga musaba ateeke obufulumiro mu mbeera yaffe yonna ebeera etufunda walidde. musaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke obutebenkevu bw'amaaso gaffe mu baana bammwe ne mu bakyala bammwe. saba Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga mazima, atuwe okubeera nga tugagoberera, atulage n'obulimba nga bulimba, abeere nga abutwewaza, aleme kubitufaananyiriza, kubanga bwana abifaananya tujja kubula. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.